Abaayise ebigezi bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka ogwedde Bakyajaganya olw'obuwanguzi bwe baatuuseeko. Abaayise n'abasomesa ku ssubi ya Makerere hayi Migadde ku Lebombo basanyukidde kuba naabwe abaayise ebigezi bya siniya ey'omukaaga. Baatuusa abayizi 10 nga bonna bafunye obuliro batwala ku yunivasite. Abayizi mukaaga bafunye obuliro 18 ng'omu ku bo gy'olwokabanda asangiddwawo abamuyozaayoza. Abayizi 5 bafuna obubonero 17 ate abayizi 4 bafuna obubonero 16 nga n'abalala baayise kabanda ebaziza bonna bamuyambyeko okuyita ebigezo. Nafunye 18 points era neebaza abasomesa bange bazadde bange singa byonna neebaza Katonda kuba yakisobozezza. Ku ssomero lino abayizi ba siniya ey'okuna bayita bulungi ebigezo ng'abayizi basatu bafuna obubonero 88. I got 18.8, so I'm very happy for my results. I got 20. Nebaza Mukama yanyamba okuyita nebaza ne basomesa bange bonna n'abazadde bange. Abasomesa bakulembeddwa amyuka omukulu w'essomero Mbobi Enoku bwongozi obutadde ku Katonda ne basaba abazadde okubongera abaana. Mukama atwongedde essanyu tukyajaganya results za O level abaana baffe bayitira obulungi balina 18.83 ne first grade ya 83 ate Mukama n'atwongerako essanyu A-level abaana bayise nnyo tulina abaana 6 bonna bafunye 18. Nkubiriza abantu mwenna abakyalina abaana mutwongere abaana. Abana abadde ne peace prize wala nti babadde batuwuliriza tubagamba twebaza Mukama atubasisa ne bannange bembadde nkola nabo mu department ya physics.